ekintu ekyakuba kabaka yasembayo okuba kabaka omujjuba Mwanga zaali ddiini. Abajulizi abasinga baali baana bato myaka 16 gudda wansi. Abantu abasinga balowooza bali basajja bakulu, tekyali bwe kityo. Baana tebasiiga bantu bakulu mu lubiri kubanga bayinza n'okukuba kabaka ne bamutta. Kabaka abeera n'abaana bato mu lubiri abasobola okuwuliriza. Kakati abaana abo bwe baalekerawo okuwuliriza kabaka baali bajeemi. Kituufu. Nze Ssaaba Scout wa Buganda era nyambala combat yange ne training abavubuka bange. Ne ngamba abakulembeze abagaba identity card ne mbagamba bannange nze Kiwanuka. Sinze James simanyi gye bitegeeza. Abantu abo bategeera era bajjako erinnya ng'omwana kuva mu buto ategeezebwa nti mu P1 ojja kusoma ebikwata ku kika kyo n'okulanya. Mu P2 ogenda kumanya ebikwata omirimu gy'ekika kyo. Mu P3 bw'otyo kutandise n'okuzimba emitimbagano. Yes, awalabi ba Itos TV yena gye muli tubalamusizzaako nnyo nga tukomyewo omulundi omulala mu kutambuza programu yaffe ey'obuwangwa n'ennono. Ng'era waliwo tukyazizza omugenyi si mupya nnyo gye muli abamulabyeko kwa Itos TV naye ng'era mupya eri abo abakyali abapira kwa Itos TV. Omukulu ono tetugenda mwanjula mannya ge naye nga mwamulabako bwe twaliko ku mikolo gy'embaga ey'obuwangwa n'ennono. Twayogerako naye katono kubanga tewaaliwo budde naye Itos TV ne tugamba nti gye tuli mu kutambuza omulimu guno tujja kufuna obudde tumukyalireko wonna tunaabeera tunasobola omusinkana era ne tumusaba ayongere abantu omutegeera saako naye okugattako omulimu guno gwe tuliko nga atuwa information gye twetaaga okumanya tuyige. Sebo omukulu tukusanyukidde. Nange nsanyusa obasanga. Tuba tusaba oddemu okweyanjulira mweffe tetwanjula bantu kubanga tetuboogerera era twasuubiza abalabi baffe nti tetugenda kwogerera muntu yenna n'obuvunaanyizibwa bwe tetugenda boogera kubanga ffe tunoonya kumanya tesobola kubanga tukumanyi okusinga ggwe. So kati tuba tukusaba oyanjulire abalabi ba Itos TV programu yaffe eno egenda mu maaso. Bwe Sebo Mutesitesi ndi musanyufu nnyo okubanga olwaliro nkyaziddwa oba munkyaliddeko okwongera okugaziya programu eno ate n'okugabana ku bintu ebiyinza okuyamba abantu baffe okwetegeera obulungi. Kituufu twasisinkanako mu mikolo nga bw'oyanjudde era neyanjula naye ku lwa balabi baffe mwenna nze Omulangira Wassajja Kiwanuka ndi mulangirizi w'obuwangwa n'ennono. Nzaalibwa muto wa Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Lwando Mwenda Mutebi owokubiri ono nga Omulangira Mutebi Nakibinge agalamidde Kasubi. Ndi muzzukulu wa Ssekabaka Muteesa owokubiri, ndi muzzukulu wa Ssekabaka Daudi Chwa, ndi muzzukulu wa Mwanga era nva Kasubi Nabulagala. Ssekabaka Muteesa ow'olubereberye. Ndi musajja musomesa asomesa mu university, somesezza mu Uganda, asomesa Kenya, kati ndi Rwanda mu university eyitibwa ya Kigali. Nenyumiriza nnyo mu kuba nti nkulidde mu nkola ez'obuwangwa, nkulidde mu masiro g'e Kasubi kutandika okutegeera era bingi byendabye emikolo gyayo nga tewannayonooneka nnyo kuzunguwala era n'ebitabo n'embiwandiika nga nkyali muto naye nennyongera okwefumiitiriza ku bulamu bwaffe abaddugavu. Sipokka naye kugamba nasooka nga nze nga n'ebibuuzo bye neebuuza nga ndi muto. Tukola bino ate emisana abantu b'endaba bakola bino ate bakola bino bugana ekinnyongera okutandika okuyingira ennyo mu kutegeera ebintu bino ebyobuwangwa. Kale nja kunyumirwa nnyo okuba nti ngabanako n'abalabi baffe ebyo byonna byempiseemu ate n'ebyo byonna bye tukolako okulaba nga tuyamba abantu baffe okwetegeera. Otugambye oli profesa. Nsooke mbuuza akabuuzo kano akanzijidde. Batugamba abalangira tebasoma. Gamba mukulya mbulamu nga teweetaaga kusoma. Tiseka nti oba teweetaaga kusoma naye mukulya mbulamu obwamalayo kankiyite bwe ntyo nti katuba kati ozaaliddwa kafeegiza mu katogayi mu Buganda
kabaka bamuwa omusolo. Kabaka yagaba ettaka. Kabaka yagaba buli kimu. Ekitegeera. Kati wewe wata bano abantu okusoma batusoma batugamba tusoma okubanga ofuna omulimu okolobeere bulungi. Kati golwedo ozaliddwa mbulamu bulungi. N'ebitibwa bye byonna. Kati abakozi oyina kabe bayita abaddu. Kakati gwe kye kikusomesa kiba ki? Kakati gwe wasoma gwe kigendera kye kyali okusoma kituufu mba tamina kusoma ba privileged nnyo. Kakati kituufu mu nnono mu buwangwa n'ennono omulangira ekisooka ate ffe twalina n'ebizibu bingi. Omulangira okujjako nga olina omukwano ne kabaka abalangira bonna babaziizanga nnyo okubeera ne kabaka. Era abalangira ati kati wabeerawo omulangira wabeerawo olutalo awo kigambo omulangira ne kabaka wabeerawo olutalo kubanga omulangira yenna bwe yeegwanyiza entebe asobola okutuulako. Kale mu buwangwa n'ennono yes nze kati nga nayagadde kulya bwa kabaka manye ekyokukola. Kati ebiseera biri emabega nga baziyiza nnyo abalangira oba okubateeka mu mbeera yonna esobola okubayitira okusukkuluma. Kati gwe kyoyogeddeko kituufu nti tetwakolanga naye nga kwalinga kuziyiza kubeera nti osukkuluma obeera n'ensimbi nnyingi obeera n'abantu abakuwuliriramu obeera n'amagezi amangi agayinza okuleeta okuwakanya mukulu oba taatawo. Olina kyonzijukizza bw'oyogedde ku kyentalo onokwewala abalangira okubeera okumpi ne kabaka. Amanya yenze ejjuuko Sebandeke ejjuuko naye baatuwako story edda watatandika okubanga tukula ate abamanya gaffe bajjuuko basebandeke gafaanagana amanya g'abakabaka ne tubuuza jjajja fakti banze nambuuza oba muto wange naffe tuli balangira n'atugamba nti ye naye nembuuza ffe nga tetuli mu lubiri n'atugamba nti ensonga lwaki temuli mu lubiri kubanga kirabika nti waaliwo kabaka mwe twali tuva kane basibukawo olutalo mu lubiri basibukawo olutalo mu lubiri ne bajjawo okulwanagana nga kabaka oyo mwe tuva yali kabaka ebiseera ebyo. So kati omulala bwe yajja ne bajjawo okulwanagana kane batandika okuyigga abalangira ffe mwe tuva. So ne beekweka mu lubiri era mulimu n'amannya ge tulina nga Kiddu. Amanya ago osanga babuza weddira ki nyinja siri akika nti amanya ago bajjajja baffe bageekwekangamu nti mu lubiri basigaddemu naye bakyusa amanya ne bejjako gali ne beekweka mu ago. Zano toli Kiddu oba Kiddu kitegeeza ati kitegeeza kinagamba nti bamutuma nti Kiddu kya kabaka babuza gwani nze Kiddu kya kabaka. So that tebasobola kukola kikuzuula nti oli muki soka tebweyogera ekintu ekyo ekinzijjira story eyo negikola ki. Kakati enteekateeka y'obwakabaka ojja kusanga ebika by'abalangira ebiwerako ne bwe tuba twogera kati ku balangira abaliwo era bw'ogenda nga balambika oba olukangaga lw'ebika bya Buganda temulimu balangira ba mirundi ng'esatu. Ojja kusanga kati mu bika ebyo ebirambika ebisatu mulimu abalangira ab'eŋŋoma ne mbeeramu abalangira ab'ekko abali bana ba mirundi ena mulimu abalangira ab'eŋŋoma ne mbeeramu abalangira ab'essanje abalangira ab'ekibulala bano bonna beetongodde era balangira ne mbeeramu n'ababiito b'ekkooki bino bika byabalangira kubanga ekigambo bubiito just kukyusaamu lulimi nekitegeeza balangira bonna Baganda. Kati ogwo mutendera gumu. Kakati lumu mba ntambula mu byafaayo nensanga abasajja abamu abaŋŋamba nali ngenze Kenya kubanga nasomesaako mu university eyitibwa the East African University eri Kitengera Kenya Nairobi. Kakati nensanga abasajja ne baŋŋamba wanyi tuli Baganda bo ne bagamba nti omukulu wa university yannyanjulanga ng'omulangira kubanga n'erinnya lyange nze nakiteekerako ddala kwekiri nti omulangira. Kati omusajja ngamba nti batwawulidde bakuyita Prince batugambye kitegeeza Prince ate naffe tuli ba Prince ne mbagamba muwabaawa nti ab'e Buganda bagamba ne mwali mumanyie Buganda nga temanyi wadde ekifo kya Buganda kye bamanyi kye bavaamu ne mbabuuza muli baki nti tuli Baluya.
balina n'obuwangwa e Kenya bwe bavaamu. Akati abo bobo mwabagala okumanya ebisingawo waliwo obuwangwa bwe bayita wanga. Kati wanga oyo Wanga Kingdom eri Kenya mweno nga ku Kisumu n'okudda waggulu awo. Abantu abo bava Baganda bagamba nti Ssekabaka Mawanda teyazaala na mwana ndowooza yalina Baganda abaali bamulwanyisa n'asitula olutalo lutagambika ne badduka ne basaliramu ddala ne bagenda ne beekweka eyo n'olwokuba nti bagenda bali olulangira ne baseetinga bulungi ne bagenda n'abazaana ne bakola ddala obwakabaka ne batuula ne bakola obwakabaka bwabwe Kenya era gye babadde ebbanga lino n'okutuusa leero. Ekibuuzo kye nandikubuuza balangira b'e Buganda oba balangira b'e Kenya? Balangira b'e Buganda. Era tasobola kuba balangira b'e Buganda. Kati nkugamba entalo nnyingi ezaabeeranga mu lubiri kubanga omulangira ono bwe yavanga ate mu biseera biri ebyo twalinanga nnyo mateeka mangi nga buli omu yeeyagaliza. Oba oddiddeyo ddala emabega Ssekabaka Kintu gwe tuvaamu ffe teyajjanga mulangira. Ejja muntu wa bulijjo. Era mu kumuteekawo ateekwa okuba mu kumuteekawo yajja mukulu yajja n'abaana naye ng'abaana abo tabazadde nga kabaka. Kakati be yazaala nga kabaka ne bafuuka balangira. Kati bali tubayite tutya ogenda okwira ab'embwa ab'empologoma abaaki bonna baava mu ye. Akati ebintu ebyo byonna abantu abo bonna ensibuko y'emu naye ennono n'obuwangwa bwateekebwawo kubanga ennono mateeka agatulambika mu nkola. Olumu bagamba togenda tokola kino wano naye nga toolaba mu nteekateeka yo wandisaanidde okukikolera ddala. Mu mbeera eyo tuddayo ne tubikkula ennono. Emabega wa Kintu waliyo bakabaka abaasooka. Ojja kusanga wenaga nze ndi mulangira w'ekirulu. N'ekigambo mulangira tekizze na Kintu. Ekigambo kimulangira kyaliwo nga ne Kintu tannabeerawo. Kati baani abaali abalangira? Naye nga ate layini ezo zikyagenda ne maaso. Bwakuba baatuuka ekiseera ennono n'erambika nti bano baba bakola ki? Batambulira mu layini y'obulangira. Zoli bw'abayo n'aŋŋamba katugeze ojja kusanga mu kikanga eky'ekkobe nga mulimu essiga eririmu Ssaabalangira n'abalangira. Nga kika kirina n'omutaka wa Kasolya nga ate mulimu essiga ery'abalangira. Era olinaga nze ndi omulangira omukale tetuva mu ssiga ly'abalangira naye nga ate ndi wakkobe. Wabula ebyo ebika binnansangwa byefuganga era nga birina obukulembeze obubituusa ku bukulu obwo ng'essiga eryo ery'abalangira lyerikola ki? N'ekyengeye bwe kityo. Nga bwe tuwulira emmamba ennangira. Ebyo ebika kubanga emmamba za mirundi oba ewawo ezaasookawo wawo n'ezajja ne Kintu. Emmamba ezo zirimu ebikaakako ebyo biweramu. Si kika kimu nti emmamba. Ebyo sijja biyingira mu ssugwe mulamwa. Naye jagadde nambulule nga nkuzaayo nti kati essaawa eno osanga oli nga ddala mulangira. Naye ng'ate ennono erina beerambika abalina okutambulira mu muma. Okwagala okulayitawo obutadda mu ntalo ezo zonna. Era ne mu balangira bagaa nti ate wadde muli balangira mwenna ate era nammwe mulinamu eŋŋoma zino ze zokka ezisembedde wano ezisobola okuvaamu kabaka. Ebyo n'obulambika obwo nga buleeta okukendeeza obuluvu obwo obutambulira mu bukulembeze. Kati ekyo bwe kiri. Kati nga nzizeeyo mu kweyanjula bwenva mu nnyumba nva mu Ssekabaka Daudi Chwa Kasubi Masiro nga bwe nnanyizza. Naye nga ebintu byonna bitambudde n'ebintu bye twogerako akadde kano byasinga kukyukira ku Ssekabaka Daudi Chwa. Kyova olaba waliwo enkizo wano. Amadiini ge tulaba eby'ettaka ebitutawaanya ebintu byonna obuwangwa okukyankalana. Biseera ebyo nga Ssekabaka Daudi Chwa akyali mwana muto ebintu byonna ne byakyusibwa. Pozi Ssekabaka Daudi Chwa bamuteekako nga wa mwaka gumu yali muto. Nga muto. So wali bulina kigwanyizi buli agala okubako kyakyusa
nayagala okutereeza bona bakozesa chance eyo. Akati ebintu byonna bitujja okutambuza ennyo mu buwangwa bitwagala okutereeza bivaawo mu kavuvungano okwo kyova olaba n'enkyuka y'amannya abantu be beeyita byatandikira mu kavuyo ako. Emabegako mu Ssekabaka Mwanga bamuyitanga Basamulekere, amannya ago agafa galinanga amakulu. Kati mutabani we gwatandika okukitanyako amannya ga Dawudi bakabaka b'e Bulaaya. Kale mu mbeera eyo nze nga Omulangira Wassajja bwe mmala okwetegereza ensonga zaffe nasalawo okumala n'ebbanga ddene nga bwe ŋŋambye mu kukula nakulira mu famire y'Abakatuliki. Bankulaakulemu ne banga nti abalangira ate balina kutambira mu famire y'Abaprotestanti neza Abaprotestanti n'entagalamu bwe nti okutuuka ne ŋŋamba nga bwe ŋŋambye bakolanga emikolo ekiro nga benkola nabo bakola ebyobuwangwa bingi nnyo ate emisana nobasanga mu kkanisa ate nga boogera Yesu yekka naye nga ate tubadde mu bisambwa n'amayembe nga bintu ebyo nakula ninamu conflict eyo. Lwaki nesanga nga Bakatuliki nasooka nembeerako altar boy netuweereza abafaazi tubeereza mu byonna mu nkomerero mu myaka bwe gijja zisembera natuuka esaala ne nga nedda waliwo ekikyamu ndi Mulangira ndi wa Muganda ne byetukola tubimanyi era tubikola ekiro kati ate emisana ne tulimba nempulira nga ntambulira mu bulimba. So emisana wabeerangawo okubaako abemusanyusa ng'ebintu bye twakoze ekiro mu mikolo ate tosobola byogerako emisana naye ng'ate bye twakoze ekiro si bibi kubanga bwe tuba nga baffe abaana bato baatukirizangamu tebyali bibi nti byesittaza naye ng'ate bannaffe olw'okuba bagenda mu kereziya so nendabawo nti waliwo obukuubagano wakati w'okweyita amannya abiri kubanga erimu likutwala mu kereziya erimu ne likuzza ate mu kukola ebyobuwangwa. So buli kimu kyabeeranga n'omugaso gwakyo mu ngeri endala nga tuyinga nga bagamba nti erinnya lyange erya Wassajja erintwala mu Bulangira ebyabyo binakolebwa kiro ati ebya James ekintu ekyo kyannuma nnyo ng'ate ndaba bibyo tukola biri byo bisinga okunkwatako ennyo kubanga twali tukola ki batwalula kiro kyokka ate okunjalula kwe kunkakasa nti ndi mwana Buganda Mulangira kati ekyo kintaaga kukolera kiro byetaaga kuba byankiso oba onfuna kye ŋŋamba twakolanga ebintu ebirala okwejjukiza okusomesa ebyobuwangwa bajjajjaffe bye baakolanga ebyo nga baabitusomesanga kiro emisana tetubyogerako emisana twogera ku Yozefu ne Mariya ne Kabaka Dawudi. Kati gwe eyaliwo ebiseera ebyo omanyi bw'oyogera ekintu ekyo ebintu byeyogeddeko esaazi omuntu ayinza obisoma mu kitabo era kye ŋŋamba abantu abasinga abandaba nga nkola ebintu bino ne mbagamba nti mukkiriza mu madiini kitegeera era enaku zonna ebintu abantu ekibuuzo kyembuuza naddala abavubuka oba n'abantu abakulu nga mbasanze mukkiriza mukimanyi tino eddiini ey'obuwangwa n'ennono mugimanyiiko oyina gamba sigimanyi waliwo nejjo omutuufu nabadde mu studio nga nabe nkola nabo nenkibabuuza oyina ngamba nti gwe ekyo ekintu babadde nga basatu bagambye ekyo ekintu osobola nokyogera mu famire yaffe nti obuwangwa n'ennono omanyi omusango gw'obuzizza. Kati nze olwaliro njagala nnyongere okuyamba ku bantu baffe ate okwongera okutegeera kino. Njagala nkubuuze bwe bagamba bw'oba oyogera ku maama wo osobola okugamba nti nina okukkiriza nti ono ye maama wange oba ogamba nti ono ye maama wange okimanyi tosobola kukkiriza kintu kyolaba ate kyomanyi tosobola kugamba nti nina okukkiriza nti ono ye maama anzaala kubanga tasobola wakiri oyinza okugamba taata kubanga mulimu ebya DNA naye tosobola gamba nti nina okukkiriza nti ono ye maama wange anzaala tekisoboka mu mbeera y'emu osobola ogamba nti nina okukkiriza nti ndi Muganda nedda pozi nga weetankana okujjako nga okoze eki naye bw'oba okimanyi nti taata wange wa Muganda maama wange Musoga tosobola gamba nti kale taata wange Musoga taata wange Mulugwa tosobola gamba nti ate nina okwebuusabuusa oba ndi Musoga oba ndi Mulugwa oba ndi muki oba omanyi woogwa. Abampuliriza olunaku olwaliro njagala muyige kano kye bayita obuwangwa y'embeera
oba enkola omuntu zaasalawo okubeeramu atambulizemu obulamu bwe bwonna, byalya, olulimi lwakozesa, abantu babeeramu, ebyayambala, ensinza n'ey'omwoyo, oba engeri gy'ategeeramu Katonda, byonna bitundu bya buwangwa. Omuntu bw'azuukuka alayira biki? Bw'azuukuka ku makya ayogera biki? Bw'aba afunye ayogera ki? Ebyo byonna byonna kitundu kya buwangwa. Ekitundutundu ekyo ky'oli so si kyokkiririzaamu, ky'oli okimanyi. Enzikiriza y'obuwangwa kanzitwale nti nze ntenda nnyo okuyita okusinza, togikkiririzaamu ogiri ate nga si gwe wasalawo, kubanga si gwe wasalawo obeere n'ekkala eno, si gwe wasalawo maama wa kuzaale, si gwe wasalawo ozaalibwa awo wozaalibwa, ebyo byonna tekwali kusalawo ko, tosobola kusalawo osinze birala. Kikyamu era kyova olaba ebirala obikkiriza, kubanga kkiriza tukozesa ekigambo believe, naye ekintu ky'oli tokibiriivinga, okimanya. Kitegeeza okubiriivinga, okukkiriza kitegeeza ekintu kyotakakasa, kyoteekakasa bulungi oba nti kituufu oba gyekiri. Nze sitera nnyo okukozesa kigambo nzikiriza. Nze ŋŋamba ntegeera Katonda nga mpita mu buwangwa bwange. Ntegeera Katonda nga nkola ki? Mpita mu buwangwa bwange. Abantu abakyazibuwaliddwa okutegeera ekigambo nzikiriza ya buwangwa, nkozesa Katonda nga mpita mu buwangwa bwange, kubanga ekyo tolina kunnyonnyola kungi. Kati gwe anoonya okikola otya oyingirira mu by'okutegeera enzikiriza nga bw'etambula. Kakati omuntu ategeera atya enzikiriza y'obuwangwa n'ennono? Naddala kati ku mulembe guno omuli amadiini amangi, waliwo okulwanira emyoyo kungi. Kati bwe wali abalwanira emyoyo, kati waliwo n'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono eyaliwo oba gwe gye wazaalibwamu, kubanga obeera ng'oli Munyankole, wazaalibwa oli Munyankole era olina obuwangwa bwo n'ennono ze. Bw'obeera Muganda bwe kiri, bw'obeera Mujopadwa, bw'obeera wa, byonna gye biri. Kati omuntu ategeera atya obuwangwa bwe n'ennono? Bulungi. Ekibuuzo ekyo kirimu n'okunnyonnyola, kyova nkugambye bw'otyo, ogenze n'okikutulakutula n'okiyisa buli wamu. Enzikiriza y'obuwangwa ogissa, tosobola kukkiriza nga toliiwo, oba tosobola kutegeera Katonda nga toliiwo mu buntu. Obeerawo otya mu buntu? Ozaalibwa, era w'ozaaliddwa w'otandika okuyiga embeera ezikutegeeza Katonda. W'ozaaliddwa oba w'otondeddwa. Okutegeera Katonda tomutegeera mu bintu bipangepange, omutegeera mu bintu ebikwetoolodde. Tosobola kutegeera Katonda nga omujuliza mu bitabo oba omujuliza mu bintu ebitategeerekeka. Katonda kyova olaba abantu abakola ennyo eddiini, omusanga abantu banne tabaagala, ye ng'ayagala Yesu, gw'atalaba. Buli akuganze Yesu naye nga muyombi muzibu, awalana buli omu, naye nga yagamba nze nina Yesu, gw'olaba. Ye Yesu we. Naye mu nzikiriza y'obuwangwa osooka na kutegeera nnyoko bazadde bo, n'omanya nti nabo waliwo ababakola ki? Ababazaala. Onfuna? N'omanya nti n'abazaala bazaddewo balina baki? Tugenda mu kigambo kye bayita ancestor. Ba ancestors baffe gwe musingi gw'obukkiriza bwaffe, kubanga bwe bavaawo baddawa? Badda mu kutulungamya, badda mu bw'omwoyo. Enzikiriza y'obuwangwa n'ennono esibuka mu buzaale bwaffe, okubutegeera nti omuntu bw'azaalibwa alina layini gy'agendera ddala, layini eyo eva ku butonzi, gy'ava okuva emabega. Yes, kubanga kitegeeza bwemba wendi nina layini Katonda gye yasalawo mpitemu okuva era gy'eva eyo yennyungira ddala eri ku ntandikwa y'omuntu asooka. Kati waliwo kino nze oyinza okuba nga ne gyenva tulina we tugattira,
naye nga bajjajja bo si bajjajja bange n'olwekyo nze nina kutambulira mu layini naawe olina okutambulira mu yo oluusi bye bayita ebika oluusi bayita famire njagala ndaga ekintu ekyo kakati mu ntandikwa yange waliwo ebintu ebizze bikolebwa kati nkulaga enzikiriza bwetambula waliwo ebintu ebizze bitambulira mu bajjajjange wabula ebimu ebyakolebwa mu myaka egiraniza obutabijjukira kati nina okujjukizibwa empewo ezo okutegeera bategeera batya Katonda okuva edda kubanga eddiini nga tenajja okusaba okusinza okwegayirira byaliwo nga binywevu na nnyo ate baali balina we batuuse nti baakitegeera nti Katonda taleekaanirwa Katonda tomutwala mu bungi tomufunira mu bungi bajjajjaffe ekisooka kye baasooka osooka n'onoonya omwoyo ogukuwolereza mu bw'omwoyo kati nze Wassajja nazaalibwa n'ebbala oyinza odirabawa oliraba ligenda likula by the way bbala bagamba nti nalyali mu liiso muno eriiso lyalinga lya muyindi nga lya brown ebbala ne ligenda nga likula ebbala eryo abaaliyo nga nzaalibwa bagamba Kiwanuka amwetimbye mu feesi Kiwanuka yerinnya lye bayita first name kubanga lye basooka lyajja lirambe lya bwamwoyo taata wange teyasalawo maama wange teyasalawo bwali bulambe naye ng'ate bw'ogenda nnyo mu kuvvuuno oyinza okusanga nga Kiwanuka ono bali abalina obuwangwa obungi ennyo abategeera bajja kugaa nti biteeka okuba nga waliwo ekintu ekyatuuka ku bajjajja bange emabega ennyo ng'eno yinza n'okuba yalinga nankovu so kati Mulangira naye nga nsikira ekyo ne kijja ate ku nze mu byogedde olwo ebintu bye nootinze byena akanooti nga bibiri badde nkyakubuuza nga noote ekya first name kyotegeeza nti nno abazungu katugendeko mu bazungu bwe bajja wano tebatujjako first name baazimba ekintu kyabwe nga basinzira ku bwangwa bwaffe no bwabwe first name lyerinnya erikuyunga ku butonzi anti yewe mbadde nzija nabo balina obutonzi bwabwe baatujjako first name yaffe exactly ne batuwa eyaabwe nti nowala ne bwogenda nakaanako olumu nga twaturegistaringa kyoba nenkaana ne registra nze kati za Manya nze Kiddu Sebandeke Pius Jjuuko kati gwe first name yeriwa kati nze first name yange nakyusa ntekawo Jjuuko ekisoboka Jjuuko sirya bwamwoyo Jjuuko ya family kati ery'obwomwoyo liriwa ery'obwomwoyo olina okufuna ery'obwomwoyo gyegali kati bano nga abantu bagamba nti erina kuba Pius first name ne bagamba kubanga ly'ery'obwomwoyo kati Bawula ngambye nze mu bw'omwoyo erinnya lyange bandibadde balizuula mu kwalula ery'obwomwoyo lijjira mu kwalula simanyi bontegeera keŋŋambye okwalula mu kwalula bakuwa amannya ery'obwomwoyo n'erya family kati nze eryange ery'obwomwoyo lyajja lyerambye nti nze Kiwanuka wowe n'abalala abafuna bamukasa baani bajja n'amabala gaabwe bwe gabanga amabala ne wowe abalina okuyita mu kaseera akak'okwalulwa okufuna obubaka nti ono atuddemu nnyota eno oba atuddemu omanyi emibiri gyawuka ku myoyo kyangu nnyo abampuliriza banaaba bagoberedde programu eyo nja kujja nga nsomesa ku bw'omwoyo kubanga ndi mulungi nnyo awo ate osobola okuzaala omubiri gwo n'ozaala DNA eyo naye ng'omwoyo gw'ozadde ate ozadde muntu mulala kyangu nnyo emyoyo gino bwe gituuka eyo mu bw'omwoyo kubanga n'abanaddiini ennyo balina okukimanya nti emyoyo bwe gifa tegigenda mu ggulu malayo mpuliriza teri muntu afa leero oba yali afudde mabega leero lwenjogera ku leero luno n'okudda emabega yali ayingidde eggulu oba geyeena lwaki kubanga ebitabo bigamba nti omuntu agenda mu ggulu oba geyeena Yesu ajja kumala komawo amusalira omusango alonda anti linda nze nkulaga mu bitabo byabwe awantu wokka omuntu wagendera mu ggulu oba geyeena ng'amaze okusalira omusango era ekyo kijja kubeerawo nga Yesu akoze ki tannadda
kati giri luddawo egyasooka. Kati kiyinza okuba gyatoloka kuba baatugamba eswadda gwa 10,000. Anti kati teginnatoloka teginnatuuka nawe bagisalira musango giri luddawa. Ekitegeeza nti emyoyo gye wegiri wano wetuli. Yes. Kyakata kyebogamba nti kati bwe gibaawo akazi obuzibu okko obuliwo bano abantu olowooza bagenda mu kkanisa ne babyogererako ebintu ne bagobagoba kigi emyoyo. Obuzibu okko obuliwo kyogenda mu kkanisa ne bagobako omwoyo gwa jjajjaawo oguzza okulaga obugaggawo bwe buli. Obugagga jjajja bwe yalina okutuukiriza naye n'atabutuukiza n'avaawo mwangu mu bw'omubiri ng'olina gwaliwo olina obutuukiriza ne bagwokya faya ne guvaako ne gugenda naye ng'ate gugenda. Anti kati obuzibu buli bumu omuntu bw'akwesibako n'akwesibako n'omwokya omulwanyisa faya genda olabwo oti n'omutaayiza buli wamu era atuuka n'awummula n'agenda ku balala. Ensonga nnyangu nnyo. Ekintu ekiriwo era kyenvuddeko nga tuva mu kweyanjula okukakasa nti ekintu ekyasoba wano ekitujjako era kyogenda okutambuliza ku puroguramu y'obuwangwa bwo bwe kumanya nti obuwangwa bwaffe ekintu ekyasinga obunafuya nga bwevudde ku cyo wali ate cyo yali mwana. Ekintu ekyakuba kabaka eyasembayo okuba kabaka omujjuvu Mwanga zaali ddiini. Era omuntu agamba nti obuwangwa bunafuye ku mutebi taba tamanyi byafaayo. Ekikabaka omujjuvu otegeeza ki? Kabaka eyasinza bajjajjaabe n'akola emirimu gye nga ayita mu buwangwa bwe bwonna mu bujjuvu. Pozi Chwa ne Mwanga ani yazaala? Mwanga yazaala Chwa. Mwanga kati Mwanga gwe basibako ekyokwokya yeyabonereza abajeemu ne bayita abajulizi. Yes. Kubanga abajulizi baali baana abaali bazze, abajulizi baali basiige. Kubanga omusiige be baana abaweerezebwa okuva mu masaza ne bajja mu lubiri okusomesebwa embeera z'obwakabaka oluvannyuma bwe bakula ne basiigibwa ng'abaana ne baweerezebwa mu ng'abaana. Kati wano bwe baleeta mu lubiri babasiigayo naye ng'ebiseera ebisinga bayita ate basooka ne basiigibwa mu bisaakaate by'abaami. Kakati kyendeeta nti twalinanga gye bayita informal education pattern nti abaana bwe baavanga ewaka ne basomesebwa bakkojja ne basenga eyandibadde nga primary ne secondary. Bwe baatuuka kale secondary primary bwe baatuukanga nga bakuzeemu nabala ng'omwana ategeera bulungi oba okubajja ategeera bulungi okuyigga alina by'ategedde ne bamusindika ew'omwami. Omwami oyo kubanga bamanyi nti omwami oyo alina ate yaatuukawa ewa kabaka. Kati omwana ono bw'alaba omwana bw'avaamu ne wano mwe bamusiize mu kisaakaate mwagenze. Kakati abaami bano baabatwalanga ne bagamba kabaka balina okugenda kati yandibadde nga university nga kusiiga mu lubiri. Abajulizi abasinga baali baana bato myaka 16 gudda wansi. Abantu abasinga balowooza bali basajja bakulu. Tikyali bwe kityo. Baana tebasiiga bantu bakulu mu lubiri. Kubanga bayinza n'okukuba kabaka ne bamutta. Kabaka abeera n'abaana bato mu lubiri abasobola okuwuliriza. Kakati abaana abo bwe baalekerawo okuwuliriza kabaka baali bajeemu. Kituufu. Oba onfuna ne batandika n'okukwata amannya Mukasa ne balyejjako ne beetekako ag'ekizungu. Mu nsonga zonna kyendeeta nti ekintu kyonna bw'oba otandise okwagala obuwangwa waliwo ky'olina okwefiiriza n'ota. Bw'oba osazeewo okubeera munnaddiini beera fuulu munnaddiini va mu by'obuwangwa n'amanya g'ebika gajjireko ddala kubanga ogenda kusobya. Kibanga bw'osalawo otambule ogenda Ntebe Road n'osooka n'ogamba kakati nja kuyita ku lw'Emitiyana ngatte ngende e Busega ngende ku Ntebe. Naye ate oba okyatamba n'ogamba naye naye oluli olw'egundi oluyita eri ku gundi kale Jjinja olujja ekutula nalwo oba oyise wali eri Industrial area n'olukola. Kati n'obeera ng'obuuka otambula wano mayiro emu aye n'oddayo n'obuuka ate n'odda n'eri otuuka ddi Entebbe. Ye muntu akwataganyizza ebibiri. Ekisooka ozitoowererwa
kubanga bw'ogenda mu kkanisa oba mu muzikiti bagamba biri biveeko ate naffe bw'onojja mu buwangwa obutuufu era bajja kugamba n'ebiri nga bikutaayizza nnyo bikulemesa kubanga bajja kuwa ojja kugenda bakugamba nti kano akati kayamba Kiwanuka beera nako mu nsawo oli agambe nti ebirizi sitaani mwoke olaba bw'otandika okutambula ng'odda mabega bodda mu maaso ekyo kitegeeza nti omuntu yenna ayagala obuwangwa bwe akaddeka kyalina okukola kyangu nnyo salawo sinnagamba bantu nti muve mu ddiini zammwe bw'owulira nga eddiini yo gyagala nnyo ebyobuwangwa biteere ddala ekisooka genda omanye nti obw'omwoyo bwange bw'abazungu nze pius togenda muno nze Kiwanuka ngenda kunnyonnyola engeri gy'antuuka ku Kiwanuka nze nena gitandise dda nakulaze ebbala nze Kiwanuka nze mmanyeewo okugenda okufuna ebya Kiwanuka bwe biri nentegera Kiwanuka musajja musomesa ddoboozi Kiwanuka musajja mulwanyi Kiwanuka ebyo byonna mbiri kati nze Ssaaba Scout wa Buganda era nyambala kombati yange ne training abavubuka bange nga Ssaaba Scout nyinza okuba saagenda mu magye naye nze Ssaaba Scout owa Buganda Kingdom Scouts kakati ndi musomesa ku ddala paka ya professor ndi musomesa nze ddoboozi era ne wano ssebo mpise lwakuba oyagala nsomesa abantu oba okitegeera ebintu ebyo mbifuna ntya ntambulira mu nnyota yange endi mu bw'omwoyo ne mu bw'omubiri kati gwe pius nja kugereza kuba manyi kati gwe wange saagala njogere oli ali ku kamera kakati pius olina okumanya obw'omwoyo bwo olina okunoonya erinnya pius lyava mu nsi ki tuukayo omanye abantu abatambulira mu pius omanye pius amakulu ge tosobola gafunira Uganda okusobola okuconnectinga mu bw'omwoyo ne mu bw'omubiri ku pius olina kuva wano kati kyenkugamba tosobola kubeera na pius ate n'obeerako n'erinnya Egganda era omuntu n'okubeera e Buganda oba wanga already ekisooka wawakanyiza dda Katonda yakutondera ewuwo goza Katonda ali mulalu nti ndi muddugavu ndi Muganda wano mu Buganda ate ne weeyita pius oba already oli so nze kyensooka nekugamba ekisooka one genda kkirize nti ndi mu pius ofune eri ekizungu eddala ojulire eyo ekyokubiri manya nti oli muyeekera wa Katonda si w'abantu wa Katonda omugambe nze wankola bubi nali njagala kubeera mu Roma nali njagala kubeera mu Italy nali njagala kubeera mu Yudaaya nali njagala kubeera mu Saudi Arabia oba okitegeera naye ndi bubi kakati obeere kubanga bw'ogatta ebintu bino nojja kukolayo 5 nena 5 sigaze tujja kubeera mujjuva ate n'ekirala eno bajja kuba owakanya bino ebyeno biwakanya bino togenda kujjula mu bwa Katonda ne kati pius bamuzaala si ye yeetuuma kati amakubo weegali Wassajja nafuuka ntya nze nazaalibwa ndi James bantuuma engoye njagala ombuulire taata w'engoye ze yakugulira z'oyambala kati tosobola kutandika musiba ayinza n'okuba talinawo era taliiwo tosobola kutandika musibako ebintu ebyo kubanga naye oluusi baabimusibako bw'abanga watuuka ekiseera n'otandika okwegulira engoye oli osobola otuuka ekiseera noweetuuma erinnya ettuufu kasita tojjaako lya famire ensobi kweriita linnya lya Kinyankole kubanga ekyo tekikyuka oba olwanyisizza again Katonda bw'aba yakutuuma erinnya ng'akakasizza nti awo ozaalibwa mwongere okunyweza bunyweza ng'oyita ne mu buwangwa okozesa mannya ago kati wakibuuzo abantu bazaalibwa tugambe famire ziriwo ennaku zino okuva wali mu ebyobuwangwa ebyatabukira nakalo tugeze nawe kuyo gyozaalibwamu nyange gyenzaalibwamu omwana atuumibwa pius oba James akati ne taata we ye Joseph jjajjaawe teyalina kwenya lya kizungu atugambe yali Jjuuko Kateregga nagemanya ge ababeerako ne Mukasa Musoke Kiwanuka kakati azze eno maaso waliwo Mukasa Musoke
azeno waliwo ba Joseph bajjaja ba Joseph bajjaja baani bapo kati atuuse wano bamuzadde ye pious kati omwana ono ayagala addeyo anoonye erinnya eritambulira mu DNA tuufu n'atereze n'ebyasobawo kati tuwulira kati oli jjajja yanyiiga nnyo munyiivu nnyo oluusi akusiraanyiza n'obbasiraanyawo makati bano bajjajja abo abazzeeko abo ba Joseph baani baabula bamutumye pious agamba nzirayo mu Buwangwa n'Ennono nzuukuse olabye ekiti ne bano banyiiga tosobola ngamba bano abaliwo kati empewo enzungu tesobola kunyiigira ntuufu ekintu kyenta kikino mu kuddayo bw'oba bakuyise pious n'ofa ng'oli pious ojja kutuuka eri bakulage nti wabula naye obuzibu tojja kudda tu kati jjajja ono eyabula tasobola kunyiigira mwana azaawuse ekyo kikyamu jjajja anyiiga y'oli oyo gwe baakomako awo njagadde nkajje waako so okunyiiga obusungu bwe bayinza okalaba tuyinza okutya tebulina kuba bwabalamu bwabano bali batulungamye nnyo balina n'amaanyi kubanga bwe abasoma eby'obwomwoyo bw'oyo oyagala okufuna amagezi ag'enkomeredde amagezi ag'ekivvu agatuukiridde togajja mu bwongo sooka oggala obwongo noonya obw'omwoyo obwo bugazi nnyo kubanga bukujja ate emabega ne bukuzza ne maaso otegera kyekugamba ab'omwoyo bali otuukayo kubanga tuweze oyinza okusanga omwoyo gukutuddemu nga gwaliwo emyaka 5 gubadde gujja bukyukira mibiri otegera kyenkugamba kati gwe osobola okwanguyirwa okutegeera amazima singa onoonya obw'omwoyo butuufu eriyo emyoyo emikadde egijjira mu bantu omwoyo tegubaako mu myaka naye nga tugamba omwoyo guli timeless okola gusobola okumanya eby'omu maaso n'ebigendera mu maaso kyebadde njagala okumanya kisaba okumanya eriyo omwoyo oguli timeless ogubaddewo ebbanga lyonna n'omwoyo omujja omupya nga mu kuzaalibwa wano nze nyinza okuba nga nazaalibwa wano nga omwoyo gwange oguli mu nze teri mwoyo muto wabula waliwo omwoyo ogusoose okufuna omubiri ng'omwoyo ogwo gubadde ku bw'omwoyo nga tegufunangako mukisa kuyingira mu mubiri ogwo gubaayo nga tegufunangako experience yakubeera mu mubiri naye nga weeguli naye nga omwoyo tegulina budde tegulinaako time kyetugula timeless kakati kyendeeta kikino nti emyoyo egisinga tujja gikategorizinga bw'onoota programu eyo tujja kunyumirwa nnyo nti waliwo emyoyo katugeze waliwo omwoyo ogujja ne mu famire nga gwali gubaddeko mu famire eyo omunoozaala omwana nga waliwo jjajja akomyewo waliwo omwoyo ogujja nga si gwa famire eyo naye guzaalibwa mu famire eyo naye nga tegwali mu famire eyo mu bulamu obwasooka gwali mu famire eyo waliwo famire n'ekika nze ngambye famire kubanga mukuzaala si kika famire ekika kijja kuleva eddako ne wajja n'omwoyo nga gwe gusookedde eddala okulabikako eno ye famire esoose entandikwa yagwo mu kubeerako mu mubiri naye tekitegeeza tegubeerangawo emyoyo gibaddewo emyoyo ye Katonda bw'ogigatta ekuubwa Katonda obumu abantu abasinga balowooza Katonda olw'okuba bamukubye nnyo mu bifaananyi by'omuntu nti ali awo atudde bw'ati mwoyo is a force kyanga bwala amasanyalaze g'ekubiyiriro gava wamu naye tosobola kuŋŋamba nti gaagano wano kakano kasanyalaze akasooka akazaala kano gagenda paka Rwanda ne gagenda paka Kenya tosobola kuŋŋamba nti age Kenya malala kugaawa g'e Rwanda oba onfuna kye gonna gaba amasanyalaze ate wawa bafunako agatono oba bafirifeezi aba tufeezi oba onfuna kye ŋŋamba naye gonna isa power tosobola kuŋŋamba nti gano malala kug'ejjinja kati ffenna bwe kityo bwe kiri mu butonzi obutonzi ffenna tugabana ku mwoyo ogwo kyova olaba nkugamba Katonda omutuufu omufuniramu ggwe si mu church si mu pastor si mu no kwezuula n'onoonya obwakatonda bwo ng'oweeyingiramu n'otegeera obw'omwoyo obufudde ekifaananyi kigazi eky'obwomu ekintu ekikulu ennyo nga bwe ŋŋambye mu kusinza kuno oba mu kutegeera obwa Katonda ekisooka kwe kuzuula mwoyo ky'ogwo kutuddemu
tosobola kutuulwamu mwoyo mugwira. Omala okutegeera omwoyo temuguteeka okuba nga olina akakwate obuwangwa bwo, kubanga teri muzungu agenda kujjaagwe mu kitundu kyo. Emyoyo gye era gitambulira mu environment ng'omuntu bwaffe bwe tukimanyi nti omuntu bwaffe akadde kano ne bwe kiba nga ogenze mu ddiini aba tannatuuka kugenda walala. Ate ffe mu buwangwa bwaffe tetulinayo geyeena, ebyo tetubirina, ebyajjira mu zi Bayibuli. Ffe tulina ensi y'ebyemyoyo, ensi y'ebyemyoyo eyo bw'otuukayo mulimu mitendera nti ovudde oyinza okuva mu muzimu n'ofuuka omusambwa. Egi gye mitendera, oba oluusi ne bakuwa ennyota n'ofuuka ejjembe. Gye mitendera egiri ffe mu buwangwa bwaffe. Kati gye baadibya bali ne batuleetera ate kati ogenda tula ku mukono ogwa ddyo ogwa Katonda. Ebyo tetubirina ffe wano. Oba oli mu bw'omwoyo oba mu bwa Katonda, era tutuddemu obwa Katonda. Kyenkugamba nti kati nze bwe namala okuzuula nti ndi Kiwanuka era ne mmanya bampa obukomo nga nakazaalibwa na bulina, naye bwe natandika okuweereza mu ekereziya nalina obuyiwa mu toilet era nensiraana. Naye era ebyo bintu byonna bimbaddeko ebbanga nga ndyawo sibitegeera, kusomako naye nga mbonaabona. Naye natuuka ne ngana naye Kiwanuka lwaki mukasuka emabega, lwaki mutamwogerako kiro, lwaki emikolo ngikola kiro? So nagenda mu gavumenti, buli muntu asobola kino kikola. Ne ngamba abakulembeze abagaba identity card, ne mbagamba bannange nze Kiwanuka, sinze James simanyi kye bitegeeza. Abantu abo bategeera era bajjako erinnya. Baneemulaba Abanigeria ogenda n'oswala. Abasajja bazuukuse. Genda mu Basudaani abaddugavu balina amannya ga Basudaani. Genda mu Nigeria balina amannya ga Banigeria. Bombi obwa Katonda buno manya nze okumanya erinnya lyange eri obwa Katonda. Erinnya ndijjawa ani alimpa. Kakati kino kyenkugamba nti ebiseera ebisinga osobola bakiyita kutambula eno weetambulirako. Ebiseera ebisinga ekitulemesa okuzuula amannya gaffe ag'obwa Katonda kusooka kubeera nti oli contented n'ebyeddiini. Ate ebyeddiini no kibanga bwogaa kansuuleko ekigoye naye ng'oli mujama munda. Kubanga bw'ogenda mu bya Katonda tebakukkiriza kuyingira nnyo mu bya mpewo. Kyokka nga ate bw'oyingira mu mpewo otegeera Katonda, wanga Katonda mpewo. Naye bw'ogenda ebyo nabyo n'empewo bazizingako ne baziteeka mu kantu bakayita Mwoyo Mutukuvu. Mwana era ngambye buli muntu alina kuba mwoyo. Teri muntu asobola kuba na Mwoyo Mutukuvu. Nze nina myoyo, nina okutegeera emyoyo, okutegeera Katonda. Sigumu. Ate ne mwekira bagamba Mwoyo Mutukuvu, naye ate bakusoma ebigambo bya Pawulo omutukuvu. Pawulo yafadda. Abasiraamu basaba bakita tahiyatu bakola akagalo we bati. Babasabira ennyumba ya Ibulayimu, basabira ennyumba ya Yakobo, ennyumba ez'abantu abafedda mizimu, naye gweyogera ku bajjajjaabo. Kati bwe baba basaba amaanyi g'abajjajja bali bonna, tolina lunaku lw'ogenda mu kereziya ne batasomayo ku bigambo by'abajjajja b'e Buyudaaya. Bayinza okubuulira ku Danyeri yafadda n'ebiki n'empologoma yalina okumulya ndowooza nazo zaafadda. Ne bakusomera Matayo taliyo bigambo by'abajjajja. Bola okuba nti baabiwandiika ebigambo by'abajjajja. Oba okitegeera naye naffe twalina bajjajja wano. Kakati kyendeeta kikino ozuula otya erinnya lye ery'obwomwoyo? Oliwo obudde. Bw'oba wakazaalibwa wabeerawo obulambe. Katugeze abakazi abaana be baatuumanga edda bannamusoke, bamaama bo babalwalirangako. Okulwalirako otegeeza okubeera nti omukazi ali lubuto ate n'agenda mu nsonga. Oyo omwana wazaalibwa amannya gaba galikirya. Bw'aba mulenzi musoke, bw'aba muwala namusoke. Abaana abazaalibwanga n'amabala amaddugavu nga gamukubye amababa ddene, oyo abeera mukasa. Kakati amannya gano gaalingawo mu ngeri nga tumanye enkola. Bw'oba ogenze mu kika bakunnyonnyola obuwangwa bwebiri, bakunnyonnyola engeri gy'omanyi eki. Then ensonga esembayo yabeeranga ku buki? Ku kaseera kali ke nayise okwalula, twayitanga erinnya, twakakasanga omwana yali DNA yaffe, twakakasanga omwana nti azaalibwa kitaawe, ne tunoonya n'empewo yamutambulirako. Lwaliro bikyasoboka.
waffe twalula paka olwaleero abalangira oyinza okubeera omulangira nga tolina bakusise mulongo na biki naye olw'okuba nti tumanyi nti ebyo bya sitaani era bikoma kiro n'amannya ge bakuwa bagasiba mu mulongo ne gafiira eyo so ebintu ebyo bikyakolebwa n'okutuusa kati naye lwakuba tutyo byogera emisana mu balangira bali eyabamanyi abandala bava e Kasubi tukimanyi nti omulangira yalulwa era abalongo ennyumba z'abalongo eyo emmanju e Kasubi gye ziri bw'ogenda mu Masiro zibeeramu balongo b'abalangira abava mu Bassekabaka abeegalamidde e Kasubi kati gweza mu Masiro yes agamanya gaffe anti kati mu biggwa omwana yenna yayanjulwanga mu kiggwa kya oba ku butaka ebyo tutakyakola kati ffe kwandibadde ngo kwanjula mu butaka tutwala mu Kkereziya ne tubatiza kwe kusikiza okwo kyenkugambye nti otambule n'ebigere bibiri n'omuwa ekirala ate nga nekutuuka ekiseera sisi nti bajjajjawo bazze bakikolayo batyo nga beewaayo tajja kwogera nayo mu linnya lya Pius tajja kuliyitamu tajja kuyita mu James nono mwana kati nganze kinyera kutwala kigenda kunfukira kizibu okuzuula ekituufu kyendi kizibu ddala nnyo kubanga tolina kalandi yandibadde nga oluseke olukuyunga ku jjajjaawo lwazibikirwa n'erinnya eggwira buli bwagezaako okujja asangayo Pius talina bwawe so nga tesinga wategeera era ebiseera ebisinga ojja kwesanga nga bajjajja bano batulambika amannya agag'obwa Kiwanuka kati nze olaba mukugambye ndi Kiwanuka naye ate nva Muwanga ate ne Muwanga yali asamira Kiwanuka olaba akalandira ako ate nze mulangira omusiiga owa Muwanga era nimu obulwanyi bwa Muwanga bwe yalwanyisa abaki era ndiwo kati okwongera olutalo lwa Muwanga mu maaso oba kati nnwanyisa embeera zonna Muwanga ze yalwanyisanga luli akati gwe mbalangira olinayo abalala abali ku mulamwa gw'oliko balina balina ali nekyewunyisa waliwo ne faaza atandise okujja akati nina omulangira bamuyita Luwangula omulangira Luwangula basajja kambwe basajja nsolo omulangira oyo woowira era bw'oliwo obuyogadde oli mutuukako yakulembera ekiggwa ekiri ku Jjinja Mawuuno owulira Jjinja Mawuuno Kawempe Jjinja Kalooli kati kuliko ekiggwa ekyamaanyi ennyo kwaliko kyaki tugijjako ne tuteekako ekiggwa era omulangira oyo yakulembera era mu ngeri y'emu waliwo n'ekiggwa ekirala kiri eno Esseguku era eyoko Esseguku kubanga Esseguku nago musambwa era omusambwa ogwo era omulangira oyo yali musoko oyo gyali n'abalala bajja mpola mpola naye abasinga bannaddiini be bajjayo era banafu nnyo mu bw'omwoyo bo bayimba Yesu era emiggo gye tukubwa mu lulyo olulangira Yesu salawo va mu byebalangira kubanga era ku nkome one time waliwo nja mwogerako yokwesijja mwogera linnya waliwo pastor omu azaaliwa n'alinnya abamumanyi bamumanyi lumu nze nali nkulembeddeko omukolo gw'okumutereka omukyala oyo maama senga wange nze abeera jjajja wange ye maama we pastor okutereka nti abalangira tebafa baba tebafa tebabaziika babatereka kubanga baba tebafudde baseerera kakati o pastor ajja aŋŋamba Wassajja ebyo ebintu byendayo mugenda okuba temujja bikola ku mmange yali yalokoka mugamba lwaki tomututte ne bamuziika emabega wa kyaki kubanga tewali n'omu yandikoze eki naye bw'oba osazeewo muziika wano ng'okkiriza nti waawano tugenda bikola era olutalo lwali lwamaanyi bw'oba ogenze ku bukedde ojja biraba pasita nga alwana basukonkoleyo bye twali tuzizise kubanga oli yalina okuziikibwa n'amaanyi atuukeyo bamwanirize mu bitiibwa bye naye ya succeeding oba mwamusinza byali byetwayirira tusiza ota ne bw'owangula kati ekiro tugenda tubissaamu kati pasita endowooza yakyukamu nedda era akyali pasita naye ennaku zateekayo okumanyagana ffena tugendayo ne twogera amayembe gaffe naye nayogera pasita nayogera ebya Yesu n'amanya nti alina okutiyabula yakutegeka naye n'amanya nti famire mulimu abantu abategeera nti balangira ddala kubanga ye saava mwana wa mumbejja so tuyinza omulekamu ago nti ye munaye obukojja bwe muyinza okuba bwamubuza
Omanya ngo eriffe tuba bukojja. Tuddeko okutwogera twanjagala okumanya kwakugendeko ku Bwakabaka bwa Buganda n'obuwangwa bw'ennono. Obwakabaka bwa Buganda ku ky'ensonga y'obuwangwa n'ennono okuzzaawo obuwangwa n'ennono mu nsi enzana buli kimu buyimiriddewa. Kakati ekigambo Bwakabaka kizibu kitegeerera mu anga emu. Kubanga Obwakabaka bulinamu ebitundu. Katugeze tulinamu ekitundutundu ky'ebyobufuzi. Ekitundu kino ky'ebyobufuzi kye kitudde Mmengo abasinga kye bamanyi. Era oli agenda agamba ate kati abo nga tiwaki ab'Emmengo nga tebakozewa ebyo bya bufuzi specifically. Si bya nnono si bya buwangwa. Bya bufuzi kabaka abamufugirako. Tulaba wano okuteekateeka kati ffe abasinga tugenda tutunulira Mmengo ne tukirabanga eyo ino tulambika mu byobuwangwa. Ogwo si mulimu gwayo. Erina kufugirako kabaka. Kyova olaba mulimu abakulu b'amasaza bafuzi si bannono. Bafuzi ab'amasaza ab'eggombolola abatongole eyo yali gavumenti enfuzi mu bakabaka emabega yonna. Si ba buwangwa nnono. Kakati ekintu ekyo kibissa abantu bangi akakomera. Nkasa guntannaga tikyo tannayogera ku byannono ebyo talina byogerako. Si bibye tebimukwatako. Ekitundutundu ekirala oba perspective enda oba anga endala ey'abataka. Ngenda bagata n'abalangira. Abo bannono abataka n'abalangira. Eyo ye wali obuwangwa naki n'ennono. Kubona tekuli atuula Mmengo benjogerako. Batuula ku butaka na mu mbiri. Bano bwensonga ki bano ab'obufuzi kabaka asiima n'abakyusa n'abawummuza n'abakyusa. Ekyo tosobola kukeera kubanga teri kabaka asobola kukeera nagaa nzijjeko kasujja. Taliyo oyo. Talina buyinza. Ekyo kye kiraga obwannannyini bw'obuwangwa. Kubanga ow'obuwangwa takyusibwa. Ebyobufuzi bikyuka. Tutambudde bulungi awo. Kakati ekitundutundu ekyandibadde ekirala kyekyo eky'empewo. Naye ekitundutundu eky'empewo kiva mu bika. Era nakyo kitambulira mu ki? Kirambikiddwa eyo lwakuba nkyawudde nti waliwo effamire emu oba ekitundutundu ekimu ekyali kirambikiddwa nga tekigwa na mbika. Ssese. Manyi abantu bawulira nnyo Nalubaale. Nalubaale mwe mwali mukuŋŋaanirwa balubaale baffe. Ng'ababasamirira bonna bava Ssese naye nga si kika. Abalubaale. Akati Ssese eyo bw'oba omanyi ebyafaayo tulaba Kintu kabaka mu kujja yajja ne Bukulu. Bukulu. Yes. Kati Bukulu oyo n'aweebwa okutwala ebintu by'empewo. Abantu abasinga bagenda bagenda bakugamba waliwo Kateebe biki naye mu ntandikwa Bukulu ye yakubiriza n'olukiiko olw'abantu abataka abaali mu Buganda okulonda Kintu nga kabaka. Yali chairman. Olw'ekitiibwa kyekyo. Kakati Bukulu bw'amala okutukuleka wano nga Kintu atandise okuba kabaka ye n'asala n'agenda wa Essese. Kati Essese ye wasibuka emmandwa enkulu. Katugeze Kibuko Mubalavawa. Wannema Mukasa Nende Musisi bonna bava eyo bonna. Ekiwayo ekyo kyafutubbalwako nga baani. Ati kyenkugamba ebyobufuzi byayingira bingi. Ate ekirala Ssese yali terina kubeera munda mu Buganda. Yalina okwetongola nga ntukuvu eyandibadde nga Mekka yaffe. Nga gye tugenda okulamaga. Yandibadde nga Mekka efumbekeddemu ng'oyita mu Nalubaale. N'otuukayo. Yes, n'otuuka mu Balubaale. Be bayita Abalubaale. Kati gwe ng'omusajja wandiise ebitabo asomye ddala si kusomako busome kuba oli profesa
Professor abeera nakingu abeera Ssaabakenku. Ssaabakenkufu. Ebintu ebiwandiikiddwa kubanga olwaliro tuyinza okubeera ano nga tubyogera enkakasa bw'oba oyogera bw'oti naye wali tetugamba tetuliitiro biri scripted nti ogenda kuva ku kino ku kino waliwo kyotagenda kutuwa budde buno naye ng'omuntu yandijuliziddwa ebitabo weebiri tetunnabifulumya naye nina ebitabo nga 3 ensinza y'abajjajjaffe ekitabo wekiriwo ekireeto kiramba n'ekitabo ekirala Obuwangwa bwa Buganda obwedda kakati ekitabo ekyo mbirina byange wansi wange ebirowoozo ebimu bivudde mu research ezibaddewo ebyasobya kubanga tulina ebitabo ebyasookawo ebyawandiikibwa Sapolo Kaggwa naye bwe tugenza okubyetegereza ennyo mu ngeri y'ekikugu ey'ekisomi okukola analysis oba gye bayita discourse analysis oba literature review tugenza okukizuula ng'ebintu ebyo byalimu influence ey'omuzungu tuli alina ebintu byateekangamu asanyuse omuki omuzungu kati mu byonna distorting ebyafaayo byaffe so ebintu ebyo tubitereezezza nja kuba ntongoza ebimu byo mu bwangu n'ekitabo kya Luli Olulangira ekyo kirambika emikolo gy'Oluli Olulangira kino nakyo weekiri so sijja kugamba n'ebitabo bye nawandiikako era bona ogendako jjabbira nakawandiika ebitabo nawandiikako ku Enzikiriza ebyo weebiri biringa 3 ne Kasubire nawandiikayo 2 then ebirala birimu byensomesa ansomesa bya nnimi n'obuwangwa generally w'ensi yonna ekinyambye okukola research ez'enjawulo weebiri katono mu Uganda ettaffaali lyo ku buwangwa n'ennono mu kusoma ebiwangwa n'ennono liri luddawa olitaddewa era olitaddeko otya kakati oba kale mu Uganda kakati kikoze bwe tuti kubanga sinze mukadde nnyo kubanga establishment naakamala okusoma ebimu engeri gye nsomye ne ntuwa kwa professor babeera bazeeyi nnyo kitegeeza mbadde nnyo mu kusoma mbumaze nnyo mu kusoma kati mu kumaliriza kye tukoze tandise zi foundations ez'amaanyi esoose nawandiisa ekitiibwa ky'omulangirizi obuvunaanyizibwa kusomesa nga bwompise somesa wano wokka nsomesa ekyo twali tunatota kutegeera obulangirizi kitegeeza kusomesa omulangirizi era nga bw'owulira omuntu alangirira obulangirizi buno buvunaanyizibwa obw'okusomesa abantu baddeyo ku nkola z'abajjajjaabwe naye mu kuddayo sibagamba baddeyo babeere mu kibira bwe tuba tuli bakukyusa tujje tutuule tukyuse tutuuke n'omulimu nga tukyusiza munda so si kubaka birala ontegeera kye ŋŋamba essaawa eno omukyayina owa lwaleero mu 2023 n'omukyayina owa 1883 bonna bambalanga bakyayina naye owa 23 ayambalanga omukyayina owakati naye ng'ate takopye bya muzungu kitegeera nti olw'okuba abazungu we baliko ennyo kati naffe katufuuka abazungu kati nange kye ŋŋamba nti mu mirembe gya Ssekabaka oba Kamanya mu 18 balina bye baayambalanga tukoze tutya mu myaka 2 okubeera nti tubitunuulira ne tujjamu bye twandayambadde kati nga tetuyambadde suuti ya Mungereza nze sambala byabangereza silwakuba nja kundaba programu zonna nja kujjanga nnyambadde birala naye nga sambadde masuuti ga Mungereza waakiri nkopa eby'omu Nigeria kubanga oyo at least kubanga gye twava bantu migration oziwulirako so ekyo kyokka kyekyo naye nga munga mbadde nkuwukiramu obulangirizi nabusomerera kubanga twagale tugaane essaawa eno okugamba nti ndi mulangira oba oli wa mpologoma oba oli wa Kobe ekyo kinyumira abo bokka bakitegeera omulala jagamba Kobe bibi si bibiri bibalya naye bw'okiteeka mu kipande ne bakikuba mu mateeka nga kinnyonnyolwa bulungi kijja kusigala emyaka n'emyaka nze erinnya lyange liriko ekigambo Omulangira era ne bw'osoma kwa idi kweki saagala ombuza bulankane ekyokubiri obulangirizi nabo ne mbukubamu nga Royal House egenderedde okubeera n'obusika gye bujja mu maaso ng'omulimu gwaffe guli gumu n'omuntu ali nsikira agenda kukola byenkola kusomesa abantu simanyi bw'okitegeera era enseeti nze mu myaka ogujja bwe tunaba tukyali ffenna ojja kujjanga mu mbuga yange
lubiri lulamba era n'abakkiriza mu buwangwa nga kati abasiraamu bonna we bakuŋŋaanidde bwakakungulu nabo bajja kujjanga twejjukanye mu lubiri lwo mu mbugayo ey'omulangirizi yange n'omulangirizi aliddako n'omulala so tekiri ku ggwe bw'okitandise nze ekitandise nti ennyumba eyo eyimirire ku mulamwa ogw'okulangirira abantu badde so nga ate obulangirizi buno si kipya bwaliwo emabega nga tutandika enteekateeka y'obukulembeze mu Buganda n'ewalala waabeerangawo abantu baaweebwanga obuvunaanyizibwa abalangira be balangiriranga baba bawanga amannya ebitonde kugamba baalinga babaka abaatuukanga obutongole baali balangira ffe tuli balangira ba Katonda bino ebyokugenda mu ddiini bye bitwonoonye ffe twali balangira ba Katonda ffe tulangirira ebya Katonda si bya bufuzi twalangira erinnya mulangirizi lyali libaddewo eri abo Katonda be yayisangamu amaki obubaka ffe tulowooza nti omulangira eyo yabeera mu luli olufuzi era bwe kiba naye kye ŋŋamba ate omulangira yasooka kubeera twamala kuseeseetuka ne tukiteeka ku buzaale naye mu kusooka ku butonzi twalinga tulinkinga butereevu nga ffe tuwa abalunnyanja n'abalutansozi obubaka tebaabuwanulanga butereevu baabujjanga mu balangirizi. Puroguramu zaffe eziddako nina kyensaba kubanga mu bintu bino byonna by'otubudde olwaleero mulimu ebintu ebizze ng'obikoonako obukooli katono naye ng'olaba ekintu ekyo kyetaaga okujja kyokka aba ne bakitegeera kale nga kyogambye ekyokonye ku ky'omulutansozi ekyabalutansozi waliwo etwali kabona n'amulaga ati mu lutansozi nebisa kitegeeza ki kanawe so tujja kusaba yesu otunyonyoye buli kimbwanga balutansozi abaluutanyanja abalubaale ebyo byonna byonna ebifo by'eggundi ebitiibwa byali byadda byalingwamu obuyinza bwaffe era nga buli kimu kitambulamu amaanyi ga njawulo abali ku lukalu abali ku bibisi ebyo byonna tulina obimanyi soka tugenda waliwo akantu ke mbadde mmaliriza nako wali nga nnyonnyola obuvunaanyizibwa bwange nakyo kyensobodde okubaako kye twakoze twawandiisizza gye bayita traditional native knowledge kanso eyo egenda kuba n'amaanyi oba eweereddwa amaanyi okuteekawo ebiwandiiko ebitongole ebikwata ku buwangwa obw'enjawulo kanso eyo egenda kuweebwa obuyinza okuba nezi patent copyrights okitegedde ne trademarks nti ebintu byonna oli bw'agamba nti nze mutaka akola omukolo ku Mukama alina okubeera nga si mu ngero bugero naye nga ofiisi y'ennambike ng'emanyiddwa mu mateeka ekyo kyokka kyekigenda okututeekamu naye okubeera nga tuoperatingira mu bibira tekijja kuwangaaza mu mbeera gye tulimu kati so kati ekintu ekyo nkiyimiriddemu era mu bwangu nnyo tugenda kussawo ebintu ebyaddala okugeza tugenda tuteekawo kaliculamu eyo ejja kwewuunyisa buli omu kaliculamu eyo egenda tutambula nga bw'olaba zi kaliculamu z'abasiraamu ne katekisimu ng'omwana kuva mu buto ategeezebwa nti mu P1 ojja kusoma ebikwata ku kika kyo n'okulanya mu P2 ogenda kumanya ebikwata emirimu gy'ekika kyo mu P3 bw'otyo bw'otyo egenda kubeera part of the thematic curriculum kati nkugambye nti ekintu tukireese nga bayivu bw'oyogera wano bw'otunnyonnyola omulangira oli mulangira wa Buganda olulimi twogera Luganda era bwe tulifaalinga ku Buganda bintu bya Buganda lwa nsonga abatudde wano tuli Baganda enteekateeka eno eri mu buwangwa bwonna bwe tugamba traditions bwonna era bw'ogenda ku mukutu ogwo gwe twogerako bonna kwebali ebikadde amawanga 58 naye nga benyigira mu nkola zino oba just anti kati tugenda basomesa kubanga Buganda ebiseera ebisinga olwekuba nti yeri wano erabirwako bingi kakati ffe tugenda kukola modo ebeera adopted wonna waliwo senga nkwata kamera yange neŋŋenda ettololo nga njagala okumanya ku buwangwa obw'ettololo eriyo abantu we bali abo bo mbalina n'emikwano bentambula nabo
Okay. Nina n'olukuŋŋaana olunene lugenda kubeera nduza mu September nga ggwako. Lugenda kubeera Ibanda. Naye lugenda kuŋŋaanya abakiwezi n'ababiito n'abakyabo bonna aludde eyo. Lugenda kuba ku level ya by the way yansi yonna. Nga abantu abamu bagenda kujja batuwuliriza okuva South Africa nawa. Z'omukubogeza abakulu. Ekintu kyendeeta nti nze mu buweereza obw'obulangirizi sigamba nti obw'obulangirizi bwa Buganda. Omulangizi w'obuwangwa naki n'ennono kitegeeza nnoonyereza nnyo era njagala nnyo. Ekirala nina nze wantu wenjawukana ku bantu b'ennono abamu ba activists. Kubanga activists olumu abeeranga munnaddiini. Omunnaddiini ajja kugamba nti ensi yonna yatandikira mu Garden of Eden. Oba kitegeera naye ate bona ogenda mu Bayindi balina entandikwa ndala. Bona ogenda mu Bachina balina ki entandikwa ndala. Kakati naffe kyabulalu nnyo teri buwangwa wano mu Africa bwali butandikidde mu Garden of Eden. Buli omu alina olugero lwe asala obusazi dukola ki olusuula. Akati ekintu kyendeeta kye kirwadde kino nti mu bintu byonna byetugenda okutambuza tugenda abantu bano ba activist babadde balaga nnyo nti buli kintu kyonna kyetoloolera ku Buganda yensi bukooye buli kimu nedda. Tulina okussa ekitiibwa mu buwangwa buki obulala okusobola okubulaga nti era wajja wabawo conflict. Omuntu yenna bw'asoma ebyobuwangwa nga bisomera mu Buganda ajja kutuuka ate naye abaawukaneko atandika okwagala okukola ebibyo mu buwangwa bwe ate awo tujja abadda mabega. Kati awo kiba kirungi n'omuwamu eyandibadde nga formula. Yes. Tulaga nti kabaka wa Buganda vayo nyonyole ku bakabaka b'abalala. Kitegeera. Buli omu yeetuukire annyonnyole ebimukwatako. Era kye tukoze mu eyo tutandise n'okuzimba emitimbagano. Nze nkubuulira wano n'abandaba mwenna. Oyinza okkikiriza nti Abasoga n'amaanyi gonna ge balina tebalina adde omutimbagano. Tebalina website. Kati ffe tubazimbidde. Tuteekako ebyafaayo byabwe. Ne tugenda Mbalulu ne tubazimbira. Tugenda ku Balango ne tubazimbira. Tugenda mu Kitega kye ngamba. Kati bo bwe tugendayo kwongerako. Tukole ekimmemmette. Endowooza yaabwe eri etya? Eri positive so far. Positive twogeddeko ne bakabaka basinga ebinyolo namalayo. Soga twagimaze katwagala kwambuka. Omulimu gwo mugwebale nnyo mugwebalire ddala era tukakasa nti obuweereza butambula n'abaweerezebwa nabo basiima era nabo benyigidde mu nkola. So tukubiza mwenna abantu bonna nga tutano kwa Itos TV nti mu buwangwa bwo owulira obuwangwa n'ennono tolowooza nti no kikwata ku Muganda yekka wabula wonna mu tribe mu ggwanga lyo mwoli n'ebika byammwe bwe muli bibakwatako mwenna era mwongereyo omulimu guno mu maaso tusobole okukomawo gye tulina okubeera ewaffe tubeere nga tunywera okunywerera ddala era tutambule bulungi. Ndowooza sikyogedde bubi. Wekyogedde bulungi. So Omulangira Wassajja tugenda kwerekereza olwaleero kubanga tumanyi okyalina emirimu mingi egy'okuweereza naye era bw'ofunangawo akadde ng'wali agadde okwogerako eri abantu Itos TV weeri eri open egenda kujja otunnyonnyole kuba ffe tetwagala kunnyonnyola twagala omuntu nga ggwe mu buyinza bwo mu buvunaanyizibwa bwo ne mu kumanya ku ggwe obunnyonnyola abantu. Weebale nnyo weebalire ddala. Mwebale nnyo mwebalire ddala.